Nalose gundi bantu batano bali Geyena 10 bali Magombe basatu bali Muntana. Haleluya. 10 bagenda fa. Ate waliwo nebe nalabye abagenda okufa katolaba akabenje akakagude jindi era nakalagulako nakalaba obubenje bugenda kwenzera omwaka guno. Kati abafunda b'obwongo bonna ne baga the man has anointing. Ani aleta obulokole mu Uganda? Bagamba bazungu. Obukatoliki bayitibwa ba Minsan. Yes, missionaries. Obusiramu bayitibwa baki? Arabs. Obukatoliki dini. Yes, era balioke nakyo. Obusiramu dini. Yes. Obusamize dini. Yes. Obulokole dini. Kimbagwa tugamba. Obulokole wabo bagamba neeyisa y'abacerupi. Obulokole si dini. 2. Obulokole si dini ya si nzikiriza y'abalokole. Era tewali kanyiriri wano mu Bible kubanga wolabira nti obulokole bw'abantu bonna. Ojjukira mu bikola by'abatume olunaku lwa Pentekooti. Okimanyi nti bwe bali bajuzibwa omwoyo mutukuvu abantu abayogera ennimi kwaliko n'Abafirika. Bujja kusoma mulabe kwaliko n'omusajja okuva Ekuleni. Omusajja okuva Ekuleni. Kuleni kisangibwawa. Kuleni kisangibwa Libya. Era n'omusajja yettikirako Yesu omusalaba yajja amuyambeko. Oyo omusajja osoma Luka. Oyo omusajja ava Kuleni. Simon of Kuleni. Olera musajja kati eno yenzikiriza yokka. Njise enzikiriza sigambye dini. Faith. Yenzikiriza yokka nga y'abantu bonna. Etaite bantu ba Misani kubanga ate tunane gundi agenda yaffe. Abalokole kutwala muntu wa muggulu. Botunulire dini. Ebintu byonna bye bakola mu dini 90% bireka muntu kunsi. Sikunafuya bajja nga bamusaba yakamagero. Yesu bakituwate yakamagero. Mata 2:3. Bwe yali atudde ku lusozi olwa Zaituni. Ata 2:3. Abayigirizwa abe ne bajja gyali kyama. Ne bagamba tubuulire bino we biribeerawo n'akabonero ak'okujja kwekuliba n'ak'emirembe gino okugwawo. Olwokuna Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Olwokutaano kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo balikyamya bangi. Bambuuza which kind of a sign do you have for us? Baagala kabonero. Baagala kabonero kubanga ate ekyo kye tukola kuba kati omuntu ajja mu kkanisa n'omusabira onyala n'okuba nga tomukutte nako n'omusabira mu linnya lya Yesu be healed. Bw'aba ayimuka nakuga pasita tewali yadda kiraga tewali wadde wakiri nkwata kumpe ne ku mafuta. Ozogulira abantu balowooza okuwonya kuli mu mafuta kuli mu kumukuba kigo. Kati bino byonna byolaba bino kati Innocent ono ye yasoma babe bwongo. Ayinza okuba abantu beeyo baagala nnyo okubaakwatakwatako. Kuno ku social media nakwera kati abantu bazolaga kati eno following egwawa. Export TV to the world. Mukwano gwange bwe tutanso nako olwaleero nze omwana soda tuli ku Ubuntu. Bani akutte kamera wuliriza nnyo funa ne wowandiika. Bannabbi b'obulimba beeyongedde ndooza byebiro kusinziira ku Bayibuli bye yawandiikibwa. Bo bamanyi kati gwe atabamanyi ng'oli mukkiriza ogenda balabira ku ki. Otegeere nti oyo soda nabbi wa bulimba Dani Mufere Abe Muyaye Kalira 077094266 oba 075568007 tukubire kati ng'olina ky'obuuza kulanga naffe nakutuwa business kuba tukuba ebifaananyi tukola videos ku mikolo egy'enjawulo. Musumba Yesu yeebazibwe. Amina taata Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nato kubaka ebirozo
nange bwenti osanyisa okusanga omwana soda namugereka ddunda akyageze mukama mulungi nnyo mwesigwa twebaza Yesu olw'omuka gwatuwadde si kyangu bala bafudde naye ffe tukyali balamu nze musumba Sekitoleko Peter Mbalugala Prayer Power Church abanjagala waliwo abagaba musumba totuwa namba ya simu ate ya WhatsApp ndi ku 0756 12 96 98 0756 12 kuba butola yes malusu na ddoko oli nzirugaze na mutuba oyina muno naawe aso mikwano gyange ngenda kusaba gwe oba tosubscribinganga katwale nga akala ak'okusiima yeyo keriko ebirungi so olunaku olwaleero ndowooza enzingu ziringa 3 ezakeegaana ezzooba lino lyetulimu mu Gulansigo eddaza 225 Musumba kitulumya emitwe naddala ffe abapya mu nzikiriza okkiriza nti obulokole mujjuddemu bannabbi ab'obulimba abafere bangi kuba ate sirina nawe nkigaanira ne mukama wange mu Matayo 24 akyogera 24 nti walibaawo ba antichrist bangi ne bannabbi b'obulimba baki bangi munnaffe tubamanyi tetubeera mu kkanisa ng'olaba buli omu abuulira ayogera ku Yesu Yesu Katonda bubonero ki obwesimba kwe tulina obbalabira tubanyuke kibuuzo ky'omwana soda simanyi oba akiraba akifunye bulungi naye nga bw'otunuulira bannabbi b'obulimba bano mu kkanisa mwebali ate balabika ng'abatali ba bulimba endiga ezekwese muki mu misege emisege egyekwese mu ndiga emisege egyekwese mu ndiga kati era bw'osoma eri mu Matayo meka Matayo 15 mbikulayoko Matayo 15 Matayo 7:15 Matayo 7:15 Matayo 7:15 omulabi waffe mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye munda gy'emisege egisikula 16 tuli balabira ku ki 16 muli bategeerera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezabbibu ku kusaana tekisoboka oba ettiini ku mwenyango tekisoboka so kati bannabbi b'obulimba bano era naye bw'aba akola ayogera Jesus kati awe bikola wontu tabulidde bikola ki kuba byonna mukola ebikola bye bimu andi bageyo libalabira ku bibala byabwe kati ebibala bino abantu tebakitegeera ebibala obwe tubalabira ayogera ki they perform miracles bakola ebyama ate ne bwaba oluusi ayogedde Jesus ayinza obutakamalayo ama ji gwe malayo kamaleyo Jesus ye nago omalayo Yesu balina characteristics zaabwe naye omugezi yekka wano omugezi mu byawandiikibwa ate n'olw'ekisa kya Katonda kyobalaba nja kujja kulumu wano basomesa kubayita omwoyo ayawula emyoyo spirit of discernment dani yogera nono spirit of discernment oyo mukubire oba kubira omuntu bwaba muzibe w'amaaso tasobola kubalaba olina okubanga oli mwegendeza nnyo kubanga nabo bwe basomesa akulaga nti ayagala kusomesa ng'omutuufu naye ayina waabiwetera ekirala nabbi w'obulimba tuyinza okumulabira ye false teaching okusomesa eby'obulimba n'okulagula ebitatuukirira n'abasuubiza nti kino kirina okubeerawo nekitabaawo nekigaana okubeerawo nekigaana okutuukirira naye Musumba ate eri ababituukiriza ate ne bagamba bya bulimba bitya n'ayogera ekintu era ne kibaawo anti njagala kati ekyo nakyo era kisoboka waliwo nabbi w'obulimba bw'alagula ekintu ate ne kibaawo kati leka nkulage ennyiriri ezo bikola by'abatume bikola by'abatume 8:9
ey'Oluganda bikola bya Njagala owulirize nga tebana pointingira nti musumba otonnamu kuba mutoki. Diro otegera nti ndi musabo. Essabo naye nga essabo lya baati. Bikola bya batume? Meka? 8. 9. Olw'omwenda. Naye waliwo omuntu omu erinnya lye Simoni. Kati oyo njagala gwe omulabi waffe olabe. Simoni yali alagula ne bituukirira. Yakolanga ebyamagero ne byewuunyisa. Naddala oyinza okulowooza wa Katonda. Omugezi yeka yamubuuka. Eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo. N'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya. Ng'agamba nti ye mukulu. Ye mukulu ng'era bw'ayogera. Olaba you see the man of God. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto. Kubanga eky'abantu kye baagala. Ne kuno waliwo abantu nga Katonda banjogedde ku balabi b'obulimba. Kati abamu banyize dda. Ali ku wange. Ate ekibi kirumiriza. Suba buulira bibyo. Tomwogerako muleke. Sya. Oyagala amasannyalaze. Kola content woffe muleke. Ngene kanisa we waba. Ngendo tukyama. Kuba kati abantu babakozi katemba babayonsa amabeere. Waliwo omwami ali eyo yo tugenda mwogera ku bulaza aba Innocent. Asukula abakazi amayembe mu mbugo. Asukula mu mabeere. Amayembe gamera amabeere. Simanyi ba amayembe gafa. Ali naye obuzibu era kati awo sinenya Innocent. Nenya bano bebasobola obuzibu buliwa. Kuba kati nze amanyi Bible ngendayo nti gwe nedda Innocent ne Yesu ani asinga okukola ebyamagero. Waliwo n'atunda poloti mu ggulu. Anti owulira oyo si weri ejindi erimu obuse naye bulazi musumba agundi ono Daudi nabbi Daudi waliwo ne kanisa ekuliraanyi wammanga. Anti awo bonna bafere bebafere bibiira kati gwe bonoosoma wano era ogenda kubalaba. Ate kati n'obuzibu abaana ba Mukama mugule ku maaso muzibuke. Ngenda kulaga waliwo Yesu bagamba si buli ayogeranga nti ayawoza Yesu nti Yesu amumanyi. Soma tuwulire. Yakolanga ebyamagero era nga mukulu n'awunikiriza abantu. Ne bamuwuliranga bonna okuva mu muto puluka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi. Anti owulira bakitadde kati kambuze soda. Bano be muwana nti balagula nnyo ate nga si balokole balagulira mu mannya gaani mu linnya lyani kubanga erinnya ni Katonda. Okay oyinza kuba oli mutu banga bakatonda bangi. Bwe bagambye atonde eggulu n'ensi mmwe just mmwe mwefula nnyo balooya ba Yesu. Nedda mwefula abategeere si kwefula tulina okusengejja ebyawandiikibwa. Gw'atali mulokole olagulira mu linnya lyani? Amaanyi g'olaguliramu ogajja alagulira mu Yesu mu Katonda alina kuba mulokole yekka. Musumba si kweyagaliza. Nedda ofuna license kambuze atereka mu Centenary alina kuba wa Equity. Olina kuba waki? Era ogera n'ofuna membership n'ojuza form n'okola ki n'ogula waliwo ne sente z'okkiriza okusooka ku account nti nziguddewo ki subscribe yenza ku banka ya muntu. Kati ne kino bwe kiri. Soma awo tuwulire. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Awulira. Naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Filipo n'ajja nga bwenzize. Ng'abuulira enjiri y'obwakabaka Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo. Ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Ne babatizibwa abasajja n'abaki? Soma owulire. Era ne Simoni yennyini n'akkiriza. Ne Simoni n'akkiriza. Bwe yamala okubatizibwa n'abeerangamu ne Filipo. Kati omanyi ba Simoni abali ku social media ku YouTube awo ababuzaabuza abaana ba Mukama. Ayeraguzayo obuntu ne bukwata kuba nabo balagula obukwatayo. Anti musumba kera abantu baawulire. Abantu ekisinga ba confusinga n'abantu bano batabula. Bagamba Katonda bamukkiririzaamu. Naye tebakkiririza mu Katonda w'abazungu mmwe gwe mukkiririzaamu. Katonda w'abazungu yaliwa. Yesu wa mwoyo w'abazungu abalokole agamadiini enzikiriza byajja buzi mu Uganda. Ani yaleeta obulokole mu Uganda? Bagamba bazungu. Obukatoliki bayitibwa ba Minsan. Yes, missionaries. Obusiraamu bayitibwa baki? Arabs. Obukatoliki ddiini. Yes, era balyoke nakyo. Obusiraamu ddiini. Yes. Obusamize ddiini. Yes. Obulokole ddiini.
Kimba gwatugamba. Obulokole wabo bagamba neeyisa y'abakyeruppe. Obulokole si ddiini. Obulokole si ddiini si nzikiriza y'abalokole. Era tewali kanyiriri wano mu Bayibuli kubanga wolabira nti obulokole bw'abantu bonna. Ojjukira mu bikola by'abatume olunaku lwa Pentekooti. Okimanyi nti bwe bali bajuzibwa omwoyo mutukuvu abantu abo abayogera ennimi kwaliko n'Abafirika. Bw'ojja kusomamu olabe kwaliko n'omusajja okuva e Kuleeni. Omusajja okuva e Kuleeni. Kuleeni kisangibwa wa? Kuleeni kisangibwa Libya. Era n'omusajja yeetikirako Yesu omusalaba yajja amuyambeko. Oyo omusajja osoma Luka. Oyo omusajja ava Kuleeni. Simon of Kuleeni. Olera musajja kati eno yenzikiriza yokka. Ngiyise enzikiriza sigambye eddiini. Faith. Yenzikiriza yokka nga y'abantu bonna. Etayite banti baminsani kubanga ate votuna ne gundi agenda yaffe. Abalokole kutwala muntu wa muggulu. Bw'otunulira eddiini ebintu byonna bye bakola mu ddiini 90% bireka muntu ku nsi. Sikunafuya bireka abantu ku nsi. For example, Omukatoliki akkirizibwa okunywa omwenge. Ekyo kimu. Omusiraamu atewali kimugana kunywa omwenge Omukatoliki. Omusiraamu osobola okuba ng'oli musiraamu ate ng'oliringa n'ebyobuwangwa. Ng'oyina essabo. Era nze basamiza abasinga ewaffe. Basiraamu. Naye bakugamba nti sitaani wanjawulo ku byobuwangwa n'ennono. Anti kanterezeemu. Obuwangwa ye kalica. Ng'olina essabo. Ng'oli musiraamu kyokka ng'olina ki? Nga mulimu byabuwangwa. Byabuwangwa biti. Yo originality. Si sitaani. Waliwo kye bayita egundi olulimi the enticing language. Kati bano bakozesa olulimi olusikiriza okulowoozesa nti bali mu byabuwangwa naye abola basamirira ddala. Kumusumba ebyobuwangwa ne sitaani bye bimu oba waliwo enjawulo wakati w'ebyobuwangwa ne sitaani. Egundi kalica kuba kati awo njagala omuntu akitegere kalica bwe buwangwa. Tekyandibadde kibi singa toteekamu nnyo bulombolombo. Tekyandibadde kibi naye wekifuukira ekibi ng'otaddemu nnyo obulombolombo kuba kati bw'olaba gundi kalica waliwo bw'olaba nga bagigasseemu ebintu wadde nga busamizi obuwedde emirimu. Bataddemu obukonsoli. Busamizi obuweddemu ebintu kasaagatamu okusaddaaka kukola ki ate ffe abalokole saddaaka yaffe eri ekyo era yaggwa Yesu Kristo. Kati omusajja ono omulabye akola ebiwuniikiriza naye awunikiriza abantu n'eddogo. Ne bano abamu be tulaba ku social media kuno abakola ebyamagero abamu abasinga ddala bakola obunogoli. Era abamu bwogenda bulungi mu kkanisa zaabwe bwe weegendereza ebintu abamu bye bakoleramu behind the kyolaba abo bolaba balina ku kkanisa bayita no go zone. Togendayo. Tosobola. Balina kye bakweka. Waliwo ekkanisa gye twagendamu edda nga n'okutuula nga weegaziza bakugamba nti weewumbeko ate ebyo bikola ya musabo. Mukusomba omuntu obuvunaanyizibwa olina okwewumbako. Ate kati weewumbako kati gwe omusajja kati mbuno. Musumba ayinza okuba nga mukyala nga njukira naye yayambazibwa omwoyo. Kati n'omutwala mukemebwa. Kati nze omusajja kati nsitami eki. Naye okimanyi nti musabo bakugamba nga ntula bungi ositamira bajjajja. N'okwekyusa olina okusaba. Olina okuba n'empisa. Bangamba mbu bampisa. Mpisa mbu. Mpisa mu ssabo. Naye kati obuntu obumu bwe tubuleete ffe tutandika okutya. Nobeera free mu kanisa. Ekkanisa and that's why Jesus came to bring freedom. We are under captivity. Kati omusajja ono wuuno wano omulabi omazeeyo akanyeri ako. Nkamazeeyo ne Bayibuli gye nnina leero si yange ndaba yeeteekamu looko Dani mpereze yange. Kati bagambye awo olw'okumeka olw'ekumi n'essatu obadde otuuseewa naye Philip bwe yabuulira
Kata mpemba nino okudduka Matayo meka? Matayo no bikola by'abatume 8:12 bagambye naye bwe bakkiriza Philip ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka enjiri yaki Katonda obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo n'erinnya kati nabbi w'obulimba ebibiri abyewala musumba eri ababiyogera wano naye nga mpulira ensi ebapiininga anti era bw'alireeta nkugambye talimalaayo ebapiininga ne bagamba nti wadde ayita Yesu Kristo n'ebyamagero abikola mu Yesu Kristo era tulo obulokola yatuza n'abantu anti bw'agira bataga in the name of G gwamalayo abantu batuwadde empeta abantu batuwadde amazzi n'emiceere nga batuwa mu linnya lya Yesu nga kyogera Yesu Kristo ne soda anti kati era kati ebyo byonna kati awo olabira nabbi wa bulimba kubanga kati bw'otandika ebyo kugaba miti kugaba gundi muzigo kugaba watermelon kugaba muceere katugereko ne yafa etajja tunenya nabbiiga nga akuwa empeta anti kali kiriwa omuntu kino kubanga tewali Bible tewali kintu buli mulembe n'ebyago omusumba Katonda alina nnyini mulembe anti kati era kati emu ku gundi emu leka nkuterezeemu wano eno soda emu ku gundi wetulabira nti nabbi wa bulimba akola ekintu ekitali backed by scriptures akola ekintu ekitawagirwa byawandiikibwa kugaba mazzi kugaba muceere mwana soda mwana mayinja waliwo neyakola omukono this is the hand of God nakireeta waliwo neyali atunda obuliga ku church naye mutukoze fujjo musumba era nze natukesa nengamba ati Katonda obuzibu tebuli ku bannabbi ba bulimba obuzibu buli ku baana ba Katonda mutuloga musumba bagamba waliwo yangamba nti muwulire ekkanisa nti eyo togiyingira mugojingirira ogenda siribwala Bible gateri ddogo erisayire nga sinnakula musumba mbudde ku bijeebwa byange sinnakula kasita olokoka amaanyi ga Katonda gopalitingira mugwe kati ekikuyamba obutawangulwa ddogo yeki gemaanyi ga Katonda agali mugwe naye kati bannabbi b'obulimba akalala ke balina kaakano obawulira bagamba nti can I prophesy tobawulira kolagula can I prophesy okunabba bulijjo komogamba yes man of God prophesy weggulawo muba muconnectinga era kyobalaba kasito taddamu ayinza ogamba these people they don't understand the power of God tebategera amaanyi ga Katonda kati babawaawo ne basudi abasudiyaawo all of you say prophesy akibateekamu instilling akibateekamu mu bwongo mugulewo akuyingire akuhakingemu mupeyalinge can I prophesy bwogaana tekibaawo teweguddeewo era nsobola oyingira mu makanisa gaabwe nga nkoze ggume ne batabaako tebata convertinga into them anti waliwo basobola okunishiatingirira mu bintu ebirala kati bo balina obuntuntu bungi kuba bagaba n'ebyokulya bikunishiatinga mu ndagaano zaabwe ebyokunywa kati wanene oganyo kyogera kyokka oli ku byokulya byabwe babayo ng'okkuse bannabbi b'obulimba ekimu kye balina era ekirala kye balina baagala nnyo okukola ebijjulo ayagala nnyo okufumba waliwo gwe mmanyi saidi ye yegayaza ye ate ye oli ate yakisussa buli mwezi alina okubafumbira ate yateekawo etteeka tewali kuliisa jjiiko wadde fo ku ngalo ate amazzi mwenna munaabira mu kataasa ate amazzi ge babayiyeemu tebagayiwaawo bagatwala mu ofiisi ye mu drum bano abantu balina okusoma ebyawandikibwa balina okubuga kuba kati abantu bawenze ebyamagero era bwe basanga yenna atabyogera kubalaba nga atalina mafuta kasoba nga oli musumba tovuga mmotoka tolina mafuta tolina kizimbe tolina mafuta tokola byamagero tokuba bigwo toyandalabisa toyandalabashakala era Yesu adda mu ggulu n'aseka kubanga kati ate kati bano bannabbi b'obulimba fe abaleetedde okufuuka bannabbi baki pressure gye tubawa kyolaba Yesu Matayo meka Matayo 24 bajja nga bamusabayo akamagero
Yesu bakitotuwadde akamagiraawo. Matayo 2:3. Bwe yali atudde ku lusozi olwa Zayituuni. Matayo 2:3. Abayigirizwa be ne bajja gy'ali kyama. Ne bagamba tubuulire bino we biribeerawo n'akabonero ak'okujja kwe kuliba n'ak'emirembe gino okugwawo. Olwokuna Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Olwokutaano kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo balikyamya bangi. Bambuuza, which kind of a sign do you have for us? Baagala kabonero. Baagala kabonero kubanga ate ekyo kye tukola kuba kati omuntu ajja mu kkanisa n'omusabira onyala n'okuba nga tomukutte nako n'omusabira mu linnya lya Yesu, be healed. Bw'aba ayimuka nakuga pasita tewali yadda kiraga tewali wadde wakiri nkwata kumpi ne ku mafuta. Ozowulira abantu balowooza okuwonya kuli mu mafuta, kuli mu kumukuba kigo. Kati bino byonna byolaba bino kati Innocent ono ye yasoma babe bwongo. Ayinza okuba abantu beeyo baagala nnyo okubaakwatakwatako. Kuno ku social media nakwera kati abantu bazolaga kati eno following egwawa. Eyagala nnyo okugifera. Najja n'afera naloose gundi bantu 5 bali mu Geyeena. 10 bali Magombe. 3 bali mu Ntaana. Haleluya. 10 bagenda fa. Ate waliwo nebe nalabye abagenda okufa. Kati olaba akabenje akakagude egindi era nakalagulako. Nakalaba. Obubenje bugenda kwengera omwaka guno. Kati abafunda b'obwongo bonna ne baga the man has anointing. Kati banabi w'obulimba wano boolaba. Kati kakulaga nabbi w'obulimba asesa. Nabbi w'obulimba bamuyita Zedekiya. Ali mu by'omirembe. Naye ali ne mu Bassekabaka. Kati omuntu waanayagala waanaasoma. Mu Bassekabaka ekisooka 2:22 n'eby'omirembe ekyokubiri Chronicles, Second Chronicles, essula ya 18 onyiirwa 10. Awo Zedekiya oyo mutabani wa Kenana kati yategeeranga kabaka Akabu ayagala byakumuferaafera byakumugetaageta n'agamba kati ono kamuyiiye. Mutabani wa Kenana ne yeekolera amayembe ag'ebyuma n'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti olitomera Abasuuli agesibye ku muntu akoze muno bw'ati nti nga bondaba. Haleluya. Nga bondaba ntomera bwenti. Olitomera Abasuuli negano okutuusa lwe balimalibwawo. Olw'okumi abakakabonanga oyo ye nabbi wange oyo. Naye bannabbi bonna ne balagula bwe batyo nga boogera binaaga naye bonna empewo yabayitamu. Bannabbi b'obulimba bangi. Bannabbi b'obulimba wano soda nga basimisiza mu Uganda bannabbi b'obulimba layini mpanvu kusinga ffe aboogeza. Mulimu n'abasumba. Lwaki babeeko bakolera their self interest so bakolera stand direct. Abamu self interest, abamu stand direct. Ngali ku manifesto ya Lusitani. Kati abantu bagadde nnyo obugagga. Sitani akola ebyamagero. Era ngenda kulaga akanyiri naye akola. Bibeerera binywerera. Tiwa. Ati ngenda kulagayo wano kimu kwekyo kinyini bwe tumala kano. Damu ombuuze ekyo. Somaawo. Makaye gundi Zedekiya. Naye bannabbi bonna ne balagula bwe batyo nga boogera nti yambuka era Mosugireyaadi olabe omukisa. Kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. 12. Awo omubaka yagenda okuyita Mikaaya. Sookolindeko. Kati awo kabaka Akabu yali akyazizza kabaka Yekosafaati. Yekosafaati yali yawulira enjiri yange wano ku YouTube n'agamba namukuba akaama nga Zedekiya amazi n'agamba nti do you have any other man ono byakoze nga bya comedy store.
akanyiri kali awo soma eyo olwo musanvu buli on dake mayo katono olwo musanvu 18 kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama. Waliwo nate omusajja ddamu kusoma ekajjeeyo bulungi omuntu akafuna. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati. Kabaka wa Isirayiri ye waliwo nate omuntu. Nedda somako ddako waggulukaawo katono wagguluko nga olw'omukaaga. Naye Yekosafaati n'ayogera nti tewali wano nate nabbi wa Mukama tumubuuzeeko. Webale nnyo waliwo aba Mukama n'abandi. Setaani. Tewaliwo nate nabbi wa Mukama tumubuuze. Ono Mekaya nno yeeyise wa Mukama era zze yenna ne banne binaaga. Naye kati bo balagula lwa ate bano bennyini era be bagenda ewa pulezidenti bano nabbi b'obulimba era ne bamubuzaabuza. Kati baabano bazze azze n'ebiyembe ku mutwe. Ojja tomera butomezi. Kutomera butomezi. Waliwako ku mulalaawo. Soma bawo akanyiriri ako. Tewali wano nate nabbi wa Mukama tumubuuzeeko. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti waliwo nate omusajja omu bwe tuyinza okubuulira amumanyi naye mukyawa. Baba batumanyi ne kati wano ntuulawo nga mmanyi nti bye bwendagula kiba bwensabira kiba naye nga takwagala lwaki kubanga omubuulire oluusi oyinza okumugamba naye abakazi boyina abanaabo si kirungi Yesu takyagala bate ate nabbi w'obulimba takujja ku kibi ayina kuba na seductive language yayagala kibina kujjula nabazanyira ku bwongo kati nabbi w'obulimba takujja ku kibi yakuleka ku kibi ekyo naye mukyawa kubanga tandagulangako birungi wabula ebibi ebyereere oyo ye Mikaaya mutabani wa Imura. Kabaka n'agamba ati Yekosafaati n'ayogera nti kabaka aleme okwogera bw'atyo. Kabaka oleka naawe kubanga gwe tokimanyi nti kwiniini yawonya wadde asiiwa. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita omumbowa n'ayogera nti yangwa okime Mikaaya mutabani wa Imura olw'omwenda. Era kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne batuula buli muntu ku ntebe ye nga bambadde ebyambalo byabwe nga batudde ku mbuga eri ku mulyango ogwa wankati w'e Samaliya. Bannabbi bonna ne balagula mu maaso gaabwe. Kati genda eri mu maaso wali we twakomye nga bagenze okuyita Mikaaya. Lwabadde lwakomeka. Abadde lwa 12. Lwabadde lwa 12. 11 naye bannabbi bonna ne balagula bwe batyo nga boogera nti yambuka awo n'otomera. Kati olw'13 awo Mikaaya n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu Katonda wange kyanaagamba ekyo kye nnaayogera 14 awo bwe yajja eri kabaka kabaka n'amugamba nti Mikaaya tutabaale era mu Gosiriyadi nanti ki ndekeyo. N'ayogera nti mwambuke mulabe omukisa era baligabulwa mu mukono gwammwe. 15 awo kabaka n'amugamba nti naakulayiza emirundi emeka oleme okumbulira ekigambo n'ekimu wabula amazima mu linnya lya Mukama. 16 n'ayogera nti ndabye Isirayiri yonna ng'esaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba. Ate baba tebakkubye. Mukama n'ayogera nti abo tebalina mukama waabwe baddeyo buli muntu mu nnyumba ye mirembe. Kati abo baba tebakkubye gwe gundi kabaka omutwe. Kubanga bwe bakuba omutwe endiga zikola ki? Zisaasaana. Kati ate oli yamugambye yegenda onookola ki? Tomera batomera. Kati nabbi w'obulimba kati wabadde olina ky'obuuza nti Sitaani akola ebyamagero era ne binywera. Tebinywera naye akola. Kuba abasajja bakola ebyamagero. Tebinywera naye akola ki? Akola. Kalaba kati Musa bwe yagenda mu maaso ga Falaawo Musa yakola omusota. N'abalogo b'e Misiri ne bakola emiki obusota. Ne bakola obusota. Naye bakulaga nti omusota gwa Musa gwali obusota. Ekyo kye kimuze kukinjagaza Katonda wange gwe nsinza. Nti ye kike kiba kikira. Permanent. Kuva 7 9 12 okoma ku 12 kuva 7 bana abantu ekibatawaanya
utayagala kusoma byawandiikibwa kuva musanvu naye nze nabibaleetedde musanvu olw'omwenda Falaawo bw'ali bagamba ng'ayogera nti mukoleewo ekyamagero n'olyoka ogamba Alooni nti twala omuggo gwo ogusuule wansi mu maaso ga Falaawo gube omusota olw'ekkumi Musa ne Alooni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira Alooni n'asuula omuggo gwe wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be ne guba omusota Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo era nabo abasawo ab'e Misiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama nabo balina amagezi gaabwe ag'ekyama kubanga baasuula buli muntu omuggo gwe ne giba emisota naye omuggo gwa Alooni ne gumira emiggo gyabwe omuggo gumu omusota gumu ne gumira buki gyabwe kale kyengezaako kulaga nti Katonda waffe w'amaanyi ekyamagero kimu ekya Katonda kisinga obwamagero 10 bwe bakoledde bali kuba ate tebuba nawo so nabbi w'obulimba naye akola naye ebyamagero bye tebiikola ki era kyenakola ne gwoli omusajja oli omuloge yakola ebyamagero mu Samaliya n'awunikiriza abantu musumba ab'obulimba be bangi be batono ab'obulimba bangi population yaabwe ekula bukuzi oba ekendeera ekula kuba kati n'abatandika nga bakatonda bakyama badda wa bulimba tetugenda tuuka nga mwenna muli carved down waliwo kanisa eweddewo completely abalonde bangi abayite batono kati ffe abayitibwa wetuli ne mu kanisa iziti tunti akula yaloga akula yafuko wa sitaani oba obulimba koza abasumba bonna abasoka wabakulu bw'owulya bagamba oyo wa bulimba oyo muyayi oyo mufere abamu waliwo bemmanyi wano mu Uganda besigenda kwatuukiriza abalungi abakyali ku mulamwa abaludde mu gundi naye nga baluddemu naye nga bakyali ku mulamwa kati obuzibu obuli mu kanisa omwana soda bannabbi b'obulimba bano naye nabbi w'obulimba kyakola era w'omulabira kino ekirala ateeka threat mu bantu entiisa first of all ayambaza threat mu bantu ayambala ebitiisa abantu watuule watiisa abantu ayezimbako olukomera nga lutiisa abantu abako entiisa ye nga n'okumwogerako obwogezi bakuba emboko wali 10 bw'aba ayitawo banyiruga mwenna muyimire the man of God is coming mwenna oba mbaga mufukamire waliwo baga mufukamire naye bannange olaba ne Yesu yali wano ku nsi nga Yesu ajja ne batafukamira abantu bw'okimanyi musumba omuntu awakanira musumba okusinga bw'awakanira Yesu anti buna buzibuliwa musumba afetayogera omuntu n'anyiiga kati waliwo n'abanyiiza already n'anyiiga ku musumba we kasiina gwe njogedde kati waliwo omulala ali South Africa awo kyobula abantu bano balina okubuuka ekintu ne waba musumba we yakikugambye naye ng'olaba tekiri mu byawandiikibwa tekiri backed by scriptures kigaane waliwo omusajja ali South Africa wali yagamba mwena mulindiga nti ye kati mwena mufulume wabweru mu compound muli omuddo ali South Africa anze gwemaita ali South Africa nze wawe gwemaita ali South yabaga atasumba ndiga era yampa amaanyi nangamba toli ndiga oli muntu era ndi muntu musumba sebo ate yabagamba oli batambuze ebigere endiga tetambuza bigere bimeka nindo zali abazamu magezi ne bonna ne bali omuddo naye nga lava endwadde zewereetera digestion y'omuntu tekuba muddo kana bwe yali agikola yo yagiwa obusobozi bukuba mmere bana eri abantu abalokani ate kati Matayo 29 etulabula Matayo 22:29 etulabula lwakuba abantu tetwakusoma Bayibuli soda eno expert abannange expo big up mugezezzaako nnyo okulaga abantu 22:29 naye simanyi naye kulikawo ku abaana ba Mukama era eno enjiri ogenda kulaba nga batambuza linki nga bajagala naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya ebyawandiikibwa mukyama soda kikyoloza ekikyamiza abantu olw'obutamanya biki akuyonka atya amabeere ekyo kiriwa gwe mubuuzeeko era nomala okimubuuza pasita kaneeno kaliwa nze kandago gayonke
tekaliwo nti ati omaye bangamba waliwo yangamba nti eri ebitawandiikibwa mu Bayibuli nenga gyebiri. Waliwo n'omulala yagamba ti olina ekizibu, yali omukyala alina obuzibu bw'obutazaala, n'amugamba nti ngenda kusiga amafuta wansi. Bwe mubuze kaliwa Yesu bonna be yagira ne bafuna bonna abafuna embuto yeye nkola. Ajja kwetera ebyawandiikibwa agambe nti Yesu bingi bye yakola ne bitawandiikibwa mu Bayibuli biba kuwandiikibwa ensi yonna yandijjudde ebitabo. Naye era wabeerawo guideline. Kati waliwo omanyi buli kino Yesu yakikoonako wakiri gumu, kale Bayibuli ekikoonako wakiri gumu oba ebiri. Kati bw'aba Yesu teyakikoonako, Pawulo akyogererako wa, Isaaya akyogererako wa, Yeremiya akyogererako wa. Natukanenga nti Katonda Sitaani akayawamba dda Katonda nga tetumanyi. No, tannaba. Kuba buli kyakabi wano mu Uganda. No, tannaba, naye abantu yeffe abaletedde Sitaani okusukkuluma. Kibweteri wano yoyo ky'abantu. Oyo naye mbadde nzije waneene Kannungu. Kibweteri mu bbiri meka. Abasuubiza enkomerero. Naye kati obuzibu abo nabo be yayokya. Era nga Katonda nga tannakuba Kibweteri emiggo bajja osooka okukuba endiga. Kubanga ako kaliwa kali mu scripture ki n'akuyira amafuta ng'olaba. Ng'oguulye mubuzeko naye pasita kawandiikibwa kyakufuluma. Baamu amagezi. Nsomera akakanyiri kamala eyo abantu bakategere. Matayo 20:29. Yesu adamu n'abagamba nti mukyamu obutamanya ebyawandiikibwa. Newankubadde amaanyi ga Katonda. Newankubadde amaanyi agaki? Ga Katonda. Asatu. Nedda komaawo. Newankubadde amaanyi agaki? Ga Katonda. Kati waliwo ate kati nkankubulire. Era bannabbi b'obulimba bonna abali kuno abandaba n'abo ababagoberera balina okwenenya. Kubanga Yesu tabamanyi. Wano beefuula nti bakola ebyamagero nti babikola ku lwa Katonda, ku lwa Yesu. Naye Yesu ajja beegaana. Kati ababali wansi ebibiina ebinene bye balina ng'abantu babasiriwaza okosa ekigambo ekirungi bo balaga waabwe we bafiira awo. Geyeena. Ate butamanya. Ndi olwa butamanya musumba bansi bampa. Kwa amakanisa gaabwe Hosea 4:6 sooka obawe. Amakanisa gaabwe gajjula. Anti be baagana okumanya. Ffe okumanya tukulina bajje. Temulina mamotoka. Hosea 4:6. Yango ba mfu ndabe ku makumuka. Hosea nya. Ndeka ngwenze yange. Ntegwaye naye ndabe ku makumuka kyokene mpaddeko ku 5 zokka. Mpeyo omanyi bana abakola amasimu gano. Omusajja ngamba tugenda tugesanga ne Bayibuli edited. Era wetaaga hard copy. Yero ache tusaba update. Babongeddemu ekyawandiikibwa okubitoolamu. N'okubitoolamu kubanga owegeneza ebyessimu ebimu tebibaamu. Tebibaamu. Kuba kati eno ino ekomye wano. Era nze mpagira nnyo nnyo abantu basome yaki. Nkati nze yange yino egenda paka 16. Ene ndaga nti ekoma 14. Gwe soma owulire gy'ombuziza. Hosea 4:6. Abantu bangi. Abantu bange. Bazikiridde. Abantu bange. Bazikiridde. Olw'okubula okumanya. Kubanga oganye okumanya. Nange ndi kugaana gwe. Olemenga okubeera kabona gyendi. Kubanga weerabidde amateeka ga Katondawo. Nange ndyerabira abaana. N'ekyabaana bali kati bali they are guilty. So endiga ziri wansi waabwe. Kalabayi. Kuba kati baganye okumanya. Kubanga gobeera otya nga abantu kati gwe kankubulire omwana sodo omuntu ajja mu kyaki talina Bayibuli, talina katabo mwawandiika, talina pen. Kanga twali mu ssabo soda twali mu ssabo. Bwe twali nga tunalokoka ng'oba n'emmindi taabawo emmindi akabiriiti n'ekirusu omuwandi wa malusu g'emmindi ekikebe ekyamalusu gaki kada abanywa ku mmindi oba bakimanya abantu balinga serious mu ssabo ate mu kanisa bali reluctant. Nze neewunya ekikebe ekyo ne bwe kijjwa tulisanga bakisambye mbu kiyise mu ssabo. Kibera sije tibinyinya. Kebe kibeeraawo kijjudde. Sitaani n'obujama bali apa. Sikulimba. Sitaani n'obujama ba Luganda.
kati kyembadde nkulaga nti abantu bano bo bennyini be baganye okutegeera okumanya ebyawandiikibwa. Katonda omanyi leka nkusomese kano soda okategeere. Buli kintu kyonna ekyebbeeyi Katonda bwe yali akikola yakikolerako manyo. Okikkiriza ekyo? Okujjako ebyalayisi byokka ng'ekinu tekiriiko manyo. Ekinu weetaaga okulagira nti bakikola bwe bati bakikozesa bwe bati. Ekibiriiti kiriko manyo. Ekikopo kiriko manyo. Naye n'essimu eriko manyo. Era bakulagirira how to use it. Computer egirako ki? Manyo. N'omuntu okumanya wa bbeeyi mu maaso ga Mukama bwe yali amukola bwe yamusindika ku nsi n'aweereza ne manyo. Manyo yo gimanyi? Ye Bayibuli. Yamusindikirako manyo nti bw'abanga anaamanya bw'anaakozesa obulamu bwe agendengako wano asome. Agendengako wa? Abeere guided. Naye omuntu kye yasooka okusuula ye manyo. Tajagala. Twabikwasa basumba. Basumba. Twabibakwasa. Nga waliwo n'enjogera bwe twalinga eri mu ddiini Reverend yagambanga atya, ebigambo bino bikomye wano. Ffenna ne tuddamu tutya? Tugamba twesiimye nnyo Kristo. Mumanyi n'omugabana omukama abeere naawe. Naawe naawe. Kati n'abeerawo wakati omukama anoonya wawe mbalaga. Kati abantu basudde ebyawandiikibwa naye kati bambi bannaddiini abo nabo bagenda babukati batandise okukubiriza abantu okuleeta Bayibuli. Ekiri kikeerezi. Bana embooko egenda kukolera mu ggulu. Embooko mu ggulu wo gyeri kubanga abantu Katonda ajja kubuuza lwaki kino wakikola saakiwandikako wali. Nti musumba wange yaŋŋamba. Musumba wange yaŋŋamba bw'ati. Lwaki kino wakikola? Musumba wange. Anti watugamba tukoma nkooyi yafukibwako amafuta. Ate nga oba mugezigezi mube bagezigezi ng'obwana bwaki. Musumba wumba tuve wano tokitinenajjajongerako. Nga sinnavaawo. Kati kubanga ti omuntu asobola okubuuza naye musumba ayogedde bingi naye atuwadde magezi ki? Ffe ng'endiga tukoze tutya okusurvivinga era eno. Kuba kati zo ensobi nnyingi ezigenda mu kkanisa n'ezimu zimenya abaana ba Mukama emitima. Naye abantu beerabidde ani yabayita. Bebulaniya 12. Olw'okumeka. Olusooka. Bebulaniya 12 olusooka. Kale naffe bwe tulina olufu olw'abajulirwa olwenkana awo olutwetoolodde twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Olwokubiri nga tutunuulira Yesu yekka. Tunuulira Yesu yekka. Ebyo bya pasita yaŋŋambye biriwa? Bayibuli egambye tunuulira ani? Yesu. Kuba ye yakuyita pasita yali agenze okumusalaba. Kati tweyawulamu nonno soda kati wulira. Abambaga nze ndi wa musumba gundi. Kati nze ne bwe njogera ntya wano tebabikkiriza. Ako nakaka njagala okasome. Soko malako. Balina bibakkiririza. Nze ndi wa musumba gundi, musumba Peter ne bonoyogera sijja kubiwulira. Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Omukulu waki? W'okukkiriza kwaffe. Era omutuukiriza waakwo. Era omutuukiriza waakwo. Olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba n'anyooma ensonyi n'atula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Tulina okutunuulira yekka. Bakolisa ekisooka 12. Kati abantu babadde abantu batunuulira ba pasita. Ne wova ono nabbi wa bulimba bannange kino ne kino ABCD muleke ffe byakola tubyagala. Yewaffe. Nti gwoba tokkiriza muntu mu bagundi bite. Ffe kanisa yaffe bagiyita basoda tuli anda basoda. Yes. Omutwe gwaffe soda takoonwako. Kireke. Ffe tuli ba Pentecost. Simanyi ffe tuli ba Pentecost. Bayibuli egaye mutunuulira ani? Somemu 12. Kyenjogedde kye kino nti buli muntu mu ayogera nti nze ndi wa Pawulo, nange wa Apolo, nange wa Kefa, nange wa Kristo. Olwokubiri
eri ekkanisa eri mu Kolinso anedda soma olwokusatu nnya olwokusatu nnya soma olwokusatu satu kubanga mukyali ba mubiri kubanga mummwe mukyalimu obujja n'okuyomba temuli ba mubiri era temutambulanga abantu omuntu nnya olwokuna kubanga omuntu bw'ayogera nti nze ndi wa Pawulo n'omulala nti nze ndi wa Apolo nga temuli bantu buntu abato abeetaaga amata temwetaaga mmere ekaluba kale Apolo kyeki ne Pawulo kyeki baweereza buweereza nzigamba nze ndi musumba wa gundi nze ndi wa gundi musumba gwoba olaba olinabi wa bulimba muleke ffe ekyo kyotugamba ffe tumwagala pasita yakyogera ffe tumwagala nobaga bannange mukyama ti pasita tuveeko sinikira muli n'okuvuma bavuma bakambwe nowe mulaba soma abaana nga abobule baweereza babakkirizisa era buli muntu nga mukama waffe bwe yamuwa olw'omukaaga nze nasiga Apolo n'afukirira naye Katonda yakuza nti tekuliko nti Apolo kyeyatandika yali nti Pawulo kyeyatandika yali Pawulo ye yasiga bagambe na mufukirizi Katonda yakuza yes nti kati tuleme kuloza bwe tunatwala abantu mu ggulu tulina n'okwewa kye bayita monopolizing them tulina okulekerawo okubeefuga kuba amakanisa geeyawudde musumba nabbi w'obulimba ekirala kyalina takkiriza ndigayo kusabira wa mulala bajja kumbulirawo era gwe nyabo ne Sebatula kyakola binga tebakuba ssimu teeka mu comment section obumu ku buyisayisa nabbi w'obulimba bwakola takkiriza ndiga bw'oba nabbi wa bulimba endigayo tejja wange era nekitegereka nti wasabiddeyo emigo gy'ofuna ogudde era abalina n'okuddamu okwatuza bagala buusa kati kansembye akalala kaakano nga tumaliriza waliwo ne Yokaana Yesu wano yali atugamba Yokaana 8:3 jagala abantu bategera amazima 8:3 awo Yesu n'agamba Abayudaaya nedda tandikira ku lwasatu bakategere bulungi bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza ngaffe nti bwe munywerera mu kigambo kyange owulira nga muli banjigirizwa bange ddala okawulidde nti kitegeeza nti omuyigiriza wa Yesu ddala yoyo anyweredde mu byawandikibwa atambulira mu byawandikibwa afugibwa ebyawandikibwa kati soda nze n'ekirala kyenkuba ekino jja kimbuza nga tuli ku off camera siwagira abantu banywa mafuta era omuntu banganya yakunywa amafuta nze abankanze koganywa kali okasomyewa nti awo Yesu n'abanywesa amafuta banabbi obulimba bonna be babikola ebyo waliwo abamansachi alinga abafuire enkwa waliwo gwe naye balina gundi ejakabomba abajja konkwa muje mutamanyi namukwano gwange ali awo nasana Prophet Mubale alina ne dread akabanange oyo moyo mumanyi mulaba wano anyumira ya munaba nabbi baliwa Papa Mubale abafuira kati bagambye munabayigi kabasomera akatusembye yakunoza mali nyinyi nyo zennine nnyiriri nyinyi Yesu n'agamba Abayudaaya n'obudde ne bukya tutandidde ku lwasatu nti bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala olagedde Yesu watuukugamba nti you are my true disciple oba okutte kinyini kyagambye 3 leero naawe Yesu n'agamba Abayudaaya 3 era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe ge tubaleetera bw'osoma Yokaana 14:23 nzikiriza ke masembero ddala ako n'akatabo nkabisi Yokaana 14:23 Yokaana 14:23
kyolaba ffe abamu tuyingiza ebyawandiikibwa bye bitusobozesa era mwe tukolera n'ebyamagero. Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange n'ekitanga anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Teweetaaga nakunoonya Katonda, yakwenoonyeza. Kwata biragiro bye. Ate ebiragiro bye kyekigambo kiwa. Kati soda zino nnyiriri tujja baddamu second part abagamba akomewo ku part ey'okubiri kambala mu comment section akumalira ebyawandiikibwa. Ate nyongeza okutangaaza kati kyenyanirizawo yongera okubuza ebibuuzo ku bannabbi b'obulimba. Leeta okuteesaako, leeta okuwabulaku, nze nyaniriza kubanga kasobola kutambulira mu byawandiikibwa. You cannot challenge me. Kasatu nga tutambulira wano oyinza okuba olina kyogaa musumba naye wano ekaleete genze musumba secretary kopita nsanga ku 075 12 9 075 12 9 Mukama abanjagale tusangibwa Lugala. Kyentegedde no story tujja ne part 2 tugenda sinzira ku bibuuzo byo buuza buli kimu ngenda kiwandiika kolon kimubuuza. For now, bye bye. Export TV to the world.